Supermarket soko kakani. Giovanni yani. Oli atunda wengoye. Alikuwa na mvubuka w'omukyala asobola. Omuvubuka tasobola kwagala nawe. Tasobola. Olikuwa na mvubuka omweru. Oba just betaga mama. Oba betaga just kutabaganya omukulu jangu. Ati kye odola mama nkugamba. Kata tuli ku kamera. Ate gwe omunene kamera lwaki ozitya? Tuli ku kamera. Banze nsanze balwani. Na gene bintu byajja bitya. Sinabadde teke. Kubanga olaba okubyoyo kati osobola ne musajja munno. Badde nva kulaba muganda wange eri mulwadde. Nsanze bangamba abantu bettira mu nnyumba mbabuuza mubadde. Ono n'empita ono n'aŋŋamba simanyi oli amusaba emmere nga teriiwo. Nga teriiwo. Bapangisa obadde okimanyi nti bafumbo. Naate ono mwana muto okufumbira. Muto kubanga era twali twakyogerako. Ekigamba oba tuyita abantu abatusingako balaba omwana omuto oli. Banze namulaba oli omulenzi teyajja naye omulenzi yajja yekka. Naye oluvannyuma ng'abaddewo ngenda okulaba ndaba omwana. Naye ne tubirekera awo nga bw'omanyi toyagala kuwangulira bintu. Naye kati nsanze balwana. Kale lulala balwanako oli ne mugamba ne muwoninga ne mwaluddeyo kuba omwana oyo. Omwana mutajja kusiba. Naye kati mbitegedde wano ono nga nnyonnyola mbu amusaba emmere. Asangawo emmere naye nga tayagala agirya, mbu ayagala muceere n'ennyama ate nga zaataleze. Kati yakulekera ssente mmeka? Ndeka nusu kasanvu. Sooka otule wano tusemberere bama ntunire bulungi naye. Kakulekera? Kandekera mbu ayagala muceere n'ennyama. Wangi? Ab'obuyinza bakimanyi nti omwana ono mufumbo. Bakimanyi. Naye nga waliwo yali ayagala okubaleeta. N'agamba omwana oyo njagala kufuna babuyinza balabe omwana oyo tali suppose kikola. Tusirikeko. Mulenzi ne mugamba naye omwana oyo muto nnyo bajja singa omwana oyo singa kibadde kisoboka wali mugaya n'addayo kati ne tumubuuza omanye waba omulenzi nedda ne tumugambe wammwe wa nti gindi eno eyo mbaali ono nagamba kati obuzibu obwo bw'ofuna obuzibu ani avunaanyizibwa mbu waliwo omuvubuka amuvunaanyizibwako owulidde kati bano bo bamumanyi nedda omukulu osooka ojjete wano
kutwala kubano tagenda kutwala mu TV kino nkikugamba no yesi ya TV si ya TV tabakudikodi kajango gutwe tetunatandika era tunatutandise otatutandise njago gamba tutandise obulamu buli buti ona mukyalawo ngo mutulugunya none ngeri ki omukyalo mulaba asusiza nnyo okumanyira kyetwagala okugonjoola akumanyira omukyala manyiro agana gamba nina sente bweziti naye njala gula kino naye mbulako mmeka bweziti kiraba nozongerako nagamba manyi nti kisasudde kankirinza kikola kino kati oba oli awo kiyamala osasula nze saala kano kagenda kusika baba tuba tuli awo ngale bazize mu banja kiyamaze okukola kusasula enimubuuza ne kiwasasudde ale bajja batane bakubanja kiraba nangamba biki wololo nenkita mukazi wa muwasanga omwagala ndamwagala nakati era nkyamwagala mukuba lero kulikanaku ngonkuba omunju ngongana n'okutula ne bamama kumbi simanyi bangamba ebigambo bekugamba nti omwana oli sagala kule naye nina ensonga zange bawaddenga toyagala azanye n'abaana banne kale nomwana mutaso azanye emizanyo ayina emyaka emeka oba olowooza simanyi myaka gifika oyina emyaka emeka nina 18 ye alina 14 wena 18 wamugjawo olaba wamufuna otya ziba okunyonyola natunyonyoleko ziba okunyonyola sinage gyenyonyola ano walonda mulonde yajja abuze n'omulonda wawamba muwambe wamufuna otya aliko bannobe kale nina mikwano gyange awe nga tulina mikwano gye kati nga bakyali bange balina mikwano gyange atera okutambula nabo ye seba kali nga mikwano gy'emiwala olwo baboyfriend baabwe ngate bana boyfriend baabwe bantu bange kiraba nange namulabira kiraba yakola mbwa usigalo kiraba namufunira akola mbwa usigalo nga bwe yavaayo dda era usigalo yamutama bimulemye kiraba omanyize era embeera zange sagala wulira muntu ali mu mbeera siina kiraba so sigenda kukaka tukangamba njagala mmotoka nga siina yadompira gw'eggaali nina giguzaaki kitegeeze byange nayo bikoze ki biba biganye tugala kunkaka kintu kyesikole kati supermarket kiraba omwana ono agambye wamuwa ekitabo awandiike buli mirundi gyagenda mu ttooyi gyagenda wa kituufu nnyo kirabako nze kyeyantamyako ayagala ntuule wabweru mbu simanyi maama kwangamba ebigambo olaba nze olaba obuzibu bwange supermarket natula omwo mu nju n'okutula mu nju ng'akomawo ng'atandika okuyomba n'okunvuma ng'abuma beewaffe ng'avuma ebeewaffe mbwinyenyi nga bwatalabangako nesinga omutabula kiri buli lwemba ensonga zange n'ennyumba kale muva kumanyoko kati ekigambo kyaffe ngaffe onaakozesa ekigambo si kuvuma kumanyoko ovumira ddala ebeeddala n'ogamba waziri wala ng'ebeewammwe atamanyi webali abanze ebbanga ddene nga tabalaba omaze emyezi 5 naye wali ofuddeyo okunoonya ku famire ye onogola buli kanaku mugamba ndiro wangamba mbutwale ewaffe n'obeera serious sikugambangako nti jino ntwalako ewammwe n'ogaana ne mugala goba oganye kankutwala ewaffe tewagaana tayagala angamba bwe nkutwala ewaffe gwe toli mukazi nze nembireka n'amaana angamba mbwanoolya obusigala mpolampola mukulu supermarket tugende mpolampola wali ofuddeyo okunoonya ku famire ye nagibuuzaako ku banne banne bannyonnyolawe bati lwaki obuuza banne nga already omukazi ye tannyonnyola bintu byaki kiraba nga omanyi abakazi akugamba bina nagamba biri kane nga mumanyi kanoonye bano byali atandika
atambula nabo bayinza okuba nga bo bamanyiwa ensibuko ye nebabuzawo ne bangamba nayo tebakola bamumanyi nga mukwano gwabwe yabeeyunga mu bweyunzi nawe tebakola ki bwe babuuza nti mukwano gyammwe aliwa toba ono ekimukwatako ki tebakola ki tebakirina. Okay, ama kwagaba mitani mukyalawo Sharon ndala bwe wava okujja e Kampala mukyala mama yansindika okukola ndaba nga banvumanyi nenva so ekyalo kyamu kiri luddawa kiri Mbale. Mama amanyi gye yakusindika amanyiyo yategeerako ama nti wavaayo gyewasigulwa agenda okukola yategeera lwaki tewamugamba nti ovuddeyo nga tebayagala njogere naye nga bantulugunye nga tebaagala kumpa mama njogere naye ekyakujjayo nga tebaagala kukuwa maama yogere nga tebaagala kumpa mama njogere naye nga lwokuba bantulugunye osalawo okufumbirwa kyewayingirira okimanyi Sharon sokoleko kaaba sokokakanokaaba kyekikaaba nawe kyekikaaba sokoleko sokakaaba sokoleko kaaba kyewayingira okimanyi wayingira nti ozze kufumbirwa wajja wa mukwano gwo kimanyi nangira gyesinatabe wabulayo obubuzi olaba mma kikyamazima supermarket shoni wamufuna akyali muto kati ye yava eri okujja okubeera naawe ng'akusuubiramu ssanyu era emyaka gye gikyali mito era oli naye mu bukyamu wa myaka 10 takkirizibwa kufumbirwa naye ate omutulugunya omukuba alaba mukama wange ekyo buli omu akyogera naye singa mbadde ne vidiyo ye engeri gye yajjamu mbadde mutulugunya ate singa ate mu byo singa we yajjira kiraba neyamulaba nga yakajja kunsomera neyamulaba nga yakajja bamusanga kati agamba ono ate mulala alabika baba baluganda n'oyo engeri gye yajjiramu yajja kumulaba nemulabirira kebabaga mulekere 10 zigula emmere n'oyo kulekera sente meka nnyako nonera kasanvu ng'oyagala nnyama ne muceere nyala muceere kasanvu zigula ennyama n'omuceere nusu kasanvu nze siri ku nnyama nze sirakyamisa nawaka tunuulira enfuna yono wakola mulimu ki nze ndi wa Cutex ofuba nfuba nusu kasanvu nkola fubirira akole kyabe bulungi atambala mu magezi namugamba zinene amatoke sijirya Liyo bulinaku yokazanyike. Tawe matoke nga wagasanga obugali. Bwemanga sanzeewo ngasigala nenga wemba ni manene kola. Ninga kukazi kakibwa kiraba kakibwa. Niyo bawo mwagala. Simwagala byankoze bimala. Toyina lubuto. Yanga nabino buto nangamba ndujjamu nendamu nenfuna olulala naluya era nsomera mbusimanyi ndujjamu siwe oyirubuto tonjagala nenze sikwagala kasagala byonkoze bimala asooke mbuuza omwana ewakuba omwana oyo munju malemba konkono wali ozzeemu n'omukuba yali addamu n'akuba nemugamba bwafa nagamba toddamu okuba omwana oyo nemugamba bwenaddamu okiraba ngenda kuyita ki poliisi ekukwate landiredi nga gwe wali ofudde okugamba kyeyamaani nti waliwo omwana omuto yakufumbira ku nnyumba zo kale nali simugambanga naye nga waliwo eyakiŋŋamba naye omwana ono nga muto kyetaaga okulipootinga wakibi gamba wayi sikitegeera bulungi ate oba yamujja wati yali naye wano tiyajja naye zinakeera ndaba oyo muwala naye ng'ate omuwala enneeyisa gyeyisa olabanga omukulu naye bwe yamukuba naggulawo olukonkona ne mugamba siddayo okulaba ekintu ekyo wano
Ola mukama ngono mulaba. Ajja kuyitira poliisi. Ne mugamba omwana oyo osobola omukuba n'afiira awo. Tomanyi wa bajja kusiba. Ne mugasiddeyo kiraba n'angamba ye. Kati nze mbadde siriiwo nsanze wano baŋŋamba abadde beekuba. Ne mugamba mpite poliisi ne mugamba jangu wano ombuulire ki ekibaddewo n'agamba toddayo kuba mukazi. Kati kumakya mbadde awo empale yagirese ejjo n'agindaga nti nagiguze naye mbala yagiguze kirungi. Mbadde awo kumakya aye bajja bamubanja. Kene mumbuuza naye gwe empale gye wasasudde n'omalayo kati ate bakubanja batya? N'okuba bakubanja batya? Kati ekyo kyenkwaki muyina nimba fulinga lwaki toteesaganya naye nateesa byagaana olwasalawo kuba bukubi nenowooza nkubye eki mama ankube omulawo n'amala n'antugira ku ankuute mu bulago n'ansindisa ku buliri. weegomba okuddayo ewaka naye oli lubuto obaga mutanjagala ate mbu olubuto mpaka ddujjamu ate n'olwokusooka balujjamu Nafuna olubuto n'angamba nja musulule musimanyi nti n'abasajja bangi n'endujjamu era nenziramu nenfuna musimanyi olubuto sululwe. ntandika okukola ki okukulabirira nze onoomulaba nze omulabirira luno lwalina dde omulabirira mulabirira ondabirira ki ng'onkuba nga buli kasala biti babeeramu naye bawulira abankuba. Kati gwe lwaki toŋŋamba ku makya kubanga nali abangamba saagala ogamba abantu ngukubi kale gye nina mukazi olaba waliwo yaŋŋamba ndulubuto netandika mulekera olubuto nti omwezi buli lunaku wenakitegera kalina nenzisala kati sokoleke olinaokuddayo embale ayagala okuddayo njakupakira tugenda aba batadde be bakumanya tugamba ayi nange kyenjagala bamumanyi kyenjagala neyagaana ye kitufu muto tekikuviireko obuzibu tekikuviireko obuzibu simanyawo bulungi ewakojjukirayo kati kyetaaga n'okumanya ono gye bamuzaala. nze wange ewaffe kumpi gombe kumpi amma ewakojjukirayo siri kulwa emiti manyiyo gombe kulwa ebutambala mukazi wo tugenda mumutwala bamuzeeyo ewaka kwata omusobola waba asazeewo naye nga bw'abanga asazeewo gwe ng'omusajja nawe obadde omukooye nze nga nze mwagala ye agenda takola ki sikaka sikaka angambe takola ki tanjagala kitegeeza nze mwagala baba yagala asigale baba aliwo degenda agenda tewali kyesimuwa yajja tatunula lwaki anti ekyo kyotamuwa kyova wamukubidde empale wabadde okugamba bugambi omanyi mukwano oba bakyakubanja ate yaŋŋambye wabadde tomukuba abasajja abakumisooka era bakubanja ŋŋamba lwaki mugamba wano tojjukira wano abakazi abajja ne bamukuba ewaka ovaayo oli mu mbeera ki nali siri bubi najja nga saagala mama nagamba genda naye yali sokoleke maama yava ku kyokusindika eno okukikola nali ntulawo nga sirina kyakukola wali tosoma oba olina eddalu kati woonoddayo ng'oli lubuto maama tekimuyise bubi kirungi ye yansindisa nze sirina kyakukola naye zenkoye embeera ze amanzi sirina buzibu bwoba oyagala beerawo naye olina kwetereeza
nomanyi omuntu kikyatayagala kiraba bw'aba akoye temumukaka mulekaddewa nga teri yamukuwa omwana asobola okufuna teyandikoye naye akoye kumukuba so okugambye wali waddemba okufuna mwana wabenja addeyo ne transport mumu yanene nsimanyi olwemitwalo ena tewaŋŋamba ena waŋŋamba emitwalo emeka seena mitwalo enaye tujja genda aba nze naawe aba oba kyoba saagala ntuukeeyo nga kitayo omwana takola ki tuli mumizigo bukyenkya nenkola ki nembawo nenzira ewalala bwe ndaba ewaabwe nziwaddembe okugenda okukola ki teena kyemulemye kumulabirira ama in case ngofunye transport do osubira ku agenda safumbira walala omusajja mutana alinga mwana ero laba wange laba nansangawa transport laba alinsangawa otugambye oyagala okugenda ewaka otukufuya transport do osobola okugenda transport enchana agenda tomulinako buzibu wasula leero asobola okusula ewo enchana agenda naye te labayo moto yange eri bwetu tosobola kuva nga simanyi wali walaze abadda waabwe tulina labayo manyi lwasi asokudde waka lwansi obudde buno omukyalo lyabuze ekibuuzo obudde buno labayo obudde buno ani amwinako obuvunanyizibwa wamujja ku musajja tetuganye mwinako obuvunanyizibwa naye bakumanye waka anje bamanyi nene balabasigo mwinako obuvunanyizibwa batu bakumanye waka kale gye kubudde buno wano wetuli bafuna obuzibu ani ge bakumanye tebakuvuna nakuba tebakumanyi sibali ngamba kale ba afiridde mu nju omwo ani ge batandikirako ku famire ye ani amanyi nti gwoli naye nsigamba kwabo era ojja kujja ogambe yafudde atya era otandikira kwani kunze kuba we mukubye lwaki mugambye namukubye singa anti ŋŋamba kiringa wanaafa batandikira kwani kusula naye yafudde atya landlord omwana tumutagende wa nina okugenderako mukyala yakuleeta mu kisenyi gyali ani yamukuleeta mukyala yakujja wamwe yali akoza wamujambale oba wamulonda eri ku yakujja wamwe gyali osobola okutwalayo abaami bano ya kakati bwe kiba ekyo omwana ono atwalibwe yamujja mu kyalo kuba onamulina mukyamu ono alina abeera wali eri ku kabira awo sibogundi nabweru ku kisaawa manyiwo kati weba bamutwala omwana ono bamukwata naye tebabeerayo bagakomawo olwegulo amuzeera tulina kyadukolera tetujjamu mbuto era nze nkiwuliza matumbu bajjamu oba bamukaka najjamu olwasooka akola ekintu kibi nnyo osana nakomera sikakanzi bulijjo ndimusaba naye nga akola afumba akolaki singa nali sagala simwagala n'abantu n'abamanyi benzitaage akujja mu kyalo akomaba saameka ezekiro omukyala namusajja atukoze tutelandiro omwana nanti yeetaaga kwasatuuka butereevu naye ono okuwerekera omwana bagenda okukwata nsobola ogamba kuyina olaba omukulu
bamukubidde wampale twale embalo amanti omwana mamusumika omwana mawusigalo n'alemererwa mukulemererwa nga Kampala bwekimanyi n'abulwa ew'okudda kiraba n'abulwa okukolaki n'atagalatagalamu awo kiraba ayingamba naye omwana mulwakyako Kampala no kwa ausigalo ono mulaba yali afumbirwako amawali ofumbirwako afumbira ya just boyfriend nenvayo ayogera birala buli kati bwe kyemunyiza agamba mbubadde nafumbirwa we navaayo namugamba wanantangende nzibakyonyiza naawe oyagala kirowooza omwana ono nze kyendabye wabanga yenako wali oyo boyfriend wo olobera naye mulagera mu bbaala naawe bamutwale oli oyo wamugjawa waga ono wabanga agamba yalinako boyfriend atanaba kufuna era abeera naye ono yamugja wa ate ono yamugja wa boyfriend ekiminiza omwana anti alina okutuuka eri gye yamugja funa omuntu oyo si mukulu naawe mubuuzo abasajja bazabeera mubuuzo ekyo kibaawo naye nga muto mugambe muto ge mubuuzo olaba yalabeera naye asinga emyaka nga 4 agamba omuvuka wajjano n'oyo mukazi ow'engaali olugwe yalalese nga bamaze okugula ku kufayansi ku lwono bamubanje nga tukuzeŋŋamba mu bamuwadde buwe obuzibu oli tabeerayo kubanga ti abazadde bali omwana ono ne bw'aba afuna obuzibu bavunaana omukyalo ati bw'otaŋŋamba nti wewe omukyalo ne namba ye bisasule byabanga yeewoze tumanyi pakasa omusajjako aye sibisasula ate nga byomukubira oba mukubira tusobole okugenda wali tulabe omukyala ndotawo omukyala yakulira oba tayo tumufune ku ssimu ayinza biti olumugambirawo obwedde oli ku mukazi we okuba ajje ama tugendagenda mpolampola tulabe omukyala eyaleeta omwana ono otumulaba tumukwase mu sitongola amuzzeeyo mukyalo bane bwaba afunye buzibu ono bakwata oli omukyala n'abatuuse ewooma ekitooza ono olunaku lwaleero ono nno family issues omukulu ono yawasa mwana muwala ono mwana muwala n'emyaka 14 mu myaka 14 egyo embeera eganye era naffe wetujjidde tubasanze nga n'omukulu akamala kumuyisaamu ku miggo ze omukulu yeeganye nti yetanaba mukubako naye nga baze bayombagana balwanagana naye ye omwana kyagamba nti ye omukooye ayagala kuddayo waka naye kisinga obukulu ate omwana ye ali lubuto omukulu ye agamba mukazi we akyamwagala naye mu kumwagala amulemeddwa omukontrolinga leero ekimukubisizza teyasanze emmere gy'atayagala kyekimumukubisizza yalesewo nnusu kasanvu n'amugamba amusange nga mufumbidde ennyama n'omuceere asanzewo matooke g'akatogo abamukuba mukubise ngumi afira tusirikeko otta abantu wawagaleeku agambye ogenda gitwale jayo emikono bakulabeko nze mbadde nkuba omulanga bannange n'abamabuca mukendeeze ku
ku nnyama kireese obutabanguko mu maka abaami baagala nnyama kati abaana bamugulira kikomando kya 5. Okay, tugenda nani? Jamu tugende kati waliwo distance ki? Omukazi andavudde nnyo ebbanga nazimwali eziguzemu nawe gumukube amankuba mukube naye mukube turakuba basajja guzeyo gye tugende. Isonyiwa ayina zayamba atali bwerere tegeera isonyiwa naye betonda bwe bato omukazi obanga omwaga tebetonda bwe bato betonde ngomulaga nti ddala kituufu aso afukamira amaaso netobiddamu byokola bulijjo bwegamba ekintu kiwuliriza biki byakola byotayagala bingi byatayagala kunnimba kintu kubaawo nanimba naye tekibaddeewo ng'oggyeko ekyo kiraba ne mugamba nzoola emmere gye sirya ko ne kafuka kazannyo ng'ate buli lunaku gye nsangawo lwaki ogenda vaawo naye agenda mu kiregeera sisobola mwongera ogenda sisobola mwongera maze sebo we mugambyeko naŋŋamba okunzita omugola bakoteze kigenda tuyisa bubi omukazi ono ozzeemu n'omukuba tugenda kusira busibi. Olina famire? Olinayo abaana? ninayo mwana omu. Okay. Tatawo gyali? Gyali. Kati woddiramu n'omukonako yadde luyi tugenda kusiba ate nga si byakusaaga. Naye nze mbadde ŋŋamba bannange ebintu bino ebyobufumbo obufumbo buba bwanjawulo temubutwala nga kyakuzanyisa. Nze ebiseera ebisinga omukazi bw'ofumbirwa ng'oba oluusi ng'omusajja tamanyi nnyo wammwe akutwala nga kyakuzanyisa akumanyiira nnyo. Nze mbadde saagala we muva wano nti mugende ono omukyala mumuleke wano nga tanaba kuva waabwe mu mateeka kubeera ajja muyisa bubi. Okiraba nze mbadde nteesa nti we muva wano eno gye babalagiridde gye muba mugenda oluvaayo omwana mumutwale waabwe mu mateeka. Omusajja waaba ayagala omukazi agende waabwe amugye. Obuzibu bwe buli batulagidde tebabeerayo. Ate n'ekirala omwana ono gwe tugenda okutwala ewaka ayi lubuto. Anti kati olaba ne wanaabeera olubuto kati essaawa leero ono omuvubuka nga tamanyi mwana gye bamuzaala ng'essaawa leero omwana oyo afunye obuzibu wuyo ali lubuto oba kale akyogera si yakireeta tugezeza n'afa aba agenda mmuteekawa. Ekyo kibuuzo aba talina gy'agenda mmuteeka. Supermarket wali ogezezzaako okunoonya gye bazaala mukyala wo? Mukama wange nakitunyonyodde bengezaako nnoonyereza bakwano be baŋŋamba tebalina bakola ki kimukwatako bamufunanga just friend batambula naye bamulaba bulabi tebamanyi wajaba wajabulira. Ogambye olina abakazi bangi si bw'ogambye lwaki tomuleka n'agenda si bw'ogambye abaliwo olina abakazi bangi nnyo batwalangako omukazi mulindeko nze njagala kukwatagana n'ono mulindeko kuba bino byonna
muwulirize bino byonna tubyogera naye njojja kusanga ng'oli alina ono wadde ffenna tukola ki twogera naye mbadde wali obeddeko awo n'omubuuza nti no maama wo gyali oba kitaawo gyali bwe yakubuuza yakugamba atya mami we yamukaka kujja mu Kampala nga taata we taliwo nga n'okimanya takimanyi wali otuteka ekiseera n'ogamba nti twagala genda wamwe tukyaleko tulabe oba njagala kuwasa nga njagala kumanya wamwe gye yagaana ne mugamba boganya ogende wammwe tugende ewaffe kati kyekyo kyemugambye essaawa yonna omukazi afuna obuzibu ng'ono tamweguyamu wadde kati kyetugenda okukola tamweguyamu wadde omukazi yo omwagala ye aliwo omukyala yamuggyemu oli mukazi andi kati sokoleke bino byonna byonna bikyali awo leero omusajjawo akunyizizza essaawa zino olina obusungu ye omukyamwagala mukyala supa bino by'oyogera gambye nti addemu abeere wano buli omu wano teri atamanyi kino obaddeayogere ng'ava nga tatidde bantu ffe tugenda mutunuulira tutya njagala ayogere nga ye omuntu yekyawulira ku mutima okitegeera sagala alabe bantu agambe nti takwagala ate nga te ku mutima akola ki singa abadde takwagala wabambani tutwala omukyalo ono kole eyamuleeta mukama tumane tumusangayo tulabe ekiddako twogerekoko naye mulabe ekiddako naawe baneze olaba omusajja akutulugunya amanyi gye yakujja nga yakujja ewammwe buli omu teri atamumanyi naye n'akutulugunya nti ate ono gwatamanyi aliko SB4 Media tugusa ensonga ndowooza mbeera nga woogiraba ate era wekyali so mutuukize tutambule mpolampola tugende ew'omukyala eyaleeta omwana ono okujja e Kampala okujja okukola tulabe sasa otusanga wetuyambayo tumusangayo wetugenda okusinzira okulaba ki ekiddako wano wetutuuse wewo gendako okugulawo we wano wali omuyita otya ono yanzijja kuva mu kyalo okukola tomumulinaako Luganda simulinaako Luganda kituufu tebasiibawo niyanga wirayo abantu aliwo obwana wano wetutuuse wewaali omukyala yajja mwana muwala ono mu kyalo naye taliiyo tewali yadde omukozi tewali wadde omukozi tugenda kikola tutya kuba bino ebintu biri mu sides bbiri oba naawe olina eddalu nga leero okulemesezza okubeera mu bufumbo
Omujemera. Simujemera naye empisa ze si nnungi. Empisa ze si nnungi. Omukooye. Kuba kati kyenteeberezamu okudde waka ng'oli lubuto. Dwo mweruli lwa myezi ng'emeka? Naba awera mwezi. Kati nno wano tuyitira omuntu ali eyo atulaba sooka otuwe ku magezi tukoze tutya omwana ono tumuzzeeyo ewaka omwana ono weyo tumuzzaayo tutandise tutya kuba siffe twamugjayo wano we tuzze be baamugjayo mu kyalo Embaale naye tetubasanzeewo kati ekyebuuzibwa ki kye tuzzaako tugenda kusobola kuzzeeyo ewa supermarket tulabe olunaku lw'enkya amagezi ge tunaba tufunyeewo era ffe tuyinza okwepakirira ne tukuzzaayo otukuzzaayo ekkubo lirikutuusa wakomanyi olimanyi ennamba ya maama togirina yadde ya taata Pagano ojimpa. wano wali ozze okoze okolebwa awusigalo naye waddukawo buddusi waddukawo buddusi Ndukawo buddusi nga banvuma mbu ndi kakazi kakulu nga bantulugunya n'envu. ekyokuvuma jasi nti oli mukazi mukulu kye kyakuddusa ku mulimu Nga tebagaana kumpa ennamba ya mami wange kwogera naye. so ekituufu ekyakuddusa wano kiki kyakuvuma nti oli mukazi mukulu kyakumma nnamba ya maama kyagana kwagala na maama Nkyangaana okwogera na maama simanyi lwaki. kyekyakuggisaawo n'omuzannyo mweguli kuba ekyo tekikuggisa wano tekikuggisa ku mulimu olwo oligenda ku mulimu nga bamanyi n'okukubamu okay ensonga yo eyakujja ku mulimu ekyali nnafu esoza nawe wendamu ku ddalo naye kati ekyokukola kyo kitubuze kuba bo tebaliiwo andi ekyokukola kati gwali tusaba amagezi go esimu ku screen yo tukubireko tubuulire tukoze tutya omwana tumupake tumuzze mu kyalo naye ekyokumuzza ku mukyalo ali lubuto siffe twamugjayo tukoze tutya tumulekere omusajja we supermarket anakyusa baye yetonze n'agamba nti byonna byonna bimukoze naye amusonyiwe ye akyamwagala n'ekirala omwana ono emyaka gye gikyali mito egyokufumbirwa kuba ye agamba alina emyaka 14 ate bbaawe supermarket alina emyaka 18 ye watugambye nekyo kyo kikyali awo so gwe wena wenna ali eyo tusaba tuwa ku magezi tuyinza obanga twetenda amagezi naye ate nga amagezi gaffe gakomye otukukowolera otuwe ku magezi tukoze tutya bambaga nti tumufunire omulimu akole naye anaasobola okukola ali lubuto ate tetumwadvise nga kujjamu lubuto ekyo kyo kiveemu kirowoozaako okujjamu olubuto olwasooka walujjamu duno era tugenda kubanga tukuumiddeko eriiso jjogi tokirowooza nako ekyokulujjamu okay gwe wenna wenna ali ku SBFM ndowooza tuddeyo ate eri tulabe tuke ku nzikiriziganya kye tugenda okuba nga tukola either olunaku lw'enkya otujja okutuuka ku conclusion tulabe batumusobola okumuzzaayo mu kyalo oba asigala naye nga twetaaga amagezi go enamba batuwe ku nnamba batuwe ku nnamba tubakubeko tulabe halo jebaleko nnyabo kaakati nze ndi munnamawulire ndi munnamawulire ndi mukufolowinga ku nsonga za ndi mukufolowinga ku nsonga za Sharon muwala womumanyi kale yaliko meidiwo wangi nnyabo waliwo bwe tumusanze nga yafumbirwa naye nga bamubonyaabonya omusajja amukuba Sharon yali awo muwala muto yava Mbaale oba okyamujjukira
Wetumusanze ng'omusajja gwe yafumbirwa mubonyaabonya nga Sharon agamba embeera eganyi ayagala kuddawa Mbale. Ne tugamba nti tetusobola kumuzza Mbale nga tetumaze kufuna muntu eyamugjayo. Ke kasimu kano. Era tubadde tuzzeeko wano ewuwo naye tetukusanzeewo katukola nti oli ku mulimu. Sharon ono wano we yavaawo mu mbeera ki maama? Ngenze ku mulimu natanga yagaddewo nga yadduse. Wali ogenze ku mulimu wagenda okudda nga taliiwo? Wano ku kibuga yali amazeeko bbanga ki? Myezi 2. Gwe wamugja mu kyalo? Nasobola okubeera naye yeyadda naye oli nga afunye ebimugazi namugaa oba ogenda okomawo nfunirayo omulala ye oli nga afunye ebikukola naye weyadda naye amalamu enaku ntono nasanga addi. Ekitegeeza mu kyalo direct ku maama we si gwe wamugjayo? Yajja na mukwano gwe. Okay. Kati otwa ku magezi ki tumuzzeeyo tutya mu kyalo kuba ekisooka ali lubuto? Kati mulina yaawo? Tuli naye. Tayinza nakunfunira omwana ekirala yadduka bubi nnyo ewange. Mbu wali omubonyaabonya nga tomukkiriza kwogera na maama we kyekyamugje waka? Emyezi 2. Myezi 2. Kati sisiba kutoboka yangira kiro ika 12 nzirayo bibase kaito kubonyaabonya. Kati mumbera bwe kyaya kasimu kumikira n'omusajja azo kwanga tamubonyaabonya. Naye ayinza kwanga yo ngomukuna kubanza sibe iwa bisibeerayo era nnyo gaishiro kati baba abonyaabonya amaziba nakubadenga mukambali. So kati mu kyonna ekirungi boza amanyiirwa transport baba mulina kulinnya kuddayo mukazi mukulu ayika yazaala nakusidde mbu olubuto yafunako olubuto n'alugjamu aba yali omusigi ogwagwa abasawo bakasala nti yazaalako oluzaala luba lwakubirira aba yafunye naye kati mu byonna kibi kyokufuna tegenda ddayo yamanyi era n'omusajja bwe yamwefumiza kuba kati n'abaana bebakadikaizi nabanga uyunga omusajja we yajja ewaka bwe yakonkona sima kubatungira ngatto nebeewa amasimu nagenda okudda kataliyo nga yagenze kusoma. Tweyanziza nnyo maama. Okay. Maama waffe tusobodde okumufuna ku ssimu naye batugambye nti waka waddukawo buddusi. Addukawo. Nti wamalawo mano emyezi 2 ng'ozze okukola. Mbu omuntu najjo yali azze baguza ngatto nemwewa amanamba wekyali? Si wekyali yajja just okuntungira engaato kyokka. Yali azze yali ayitawo nemuyita kuntungira. N'omuyita kutungira engatto. Awo omukwano we gwava n'ogenda n'ofumbirwa. Ng'avudde wano yasookera kuba nti yasookera mu bifo. Ndoza yasookera wali amutunzi w'engatto. Ono n'amupasulayo gye tumusanze. Naye kakati nange binsobeddemu Sharon. Ogamba gy'oli okooyeeyo gye wasooka bakupasulayo pasuzi. Naye watumuzze waka waabwe otukuwa transport osobola okwetuusa waka. Wafotokala kivaamu wano. Osubira agenda otwa magezi ki agende aji omwana ono naffe ebyo bitusukkulumyeko ekisooka ezo basimugumiikiriza ate ndowooza muntu nnyo w'abasajja kuba mu kuva wano yasooka n'afumbirwako ono yajja mutungira engatto mu wiiki 2 nagenda n'afumbirwa kati ate eri gyali naye bamupasulayo oli n'amuwasa kati oli yamuwasa amulina amukuba kibuuko amukubisa na mirawo kati ye agamba akooye agala kudda mu kyalo tagenda kimanyi kati bamusasulira egundi transport tiketi
katule mu basi. Wate eje myaka mikulu amanyi. Wanatuuka Embale yeye. Oba mujamu waya katonzo na kamutusi. Buchali luto newe bunamwe sitekunawera lwalina. Aina genda kati wa mama we. Ate kati mumba mumusindise natuuke ate nakola birala. Mumba mujja kuba mwejerete. Shayo tugenda kwa transport ogende wakana yere era asulawa. Aswe adde wa baba sureyo enchakere. Soke tukole bweti. Omukyala yawono omwana abeera wa. Mukwano yawo omukyala ono mwana. Ebera tebikyagasa kati ekiriwo ono kudda mu kyalo yagamba ko y'obufumbo. Olaba. Nadde mu kyalo. Magezi ge tegajja mutuusa. Tabawadde ennamba ya mama w'omwana. Yayogerako naye nti omwana yagenda. Ono gutuba okubira. Yategezaako famire yo. Oli yeyandeeta yalina ennamba. Jukira ono si yamuleeta. Kati oli yamuleeta yali mukwano gwono. Oli yamuleeta yamuwa ono. Kati oli amanyi mama we. Eyandeeta amumanyi. Eyakuleeta abeera wa? Simanyi naye akola. Bwe yakuleeta mwatuukira wa? Awo. Yakuja direct mu kyalo. Kati ona abagambye ati ntaina. Era zino rentozi. Amakaga. Kuba atagamba eyamuleeta yatuukira wano. Ate ono yamutuusiza Yamuleeta direct wagenda okukolera. Yamufunira mulimu n'amuleeta. Naye bena Kati amagezi omwana ono. Kujjako nga tutambudde naye babiri ne mutuuse ewaabwe naye ye nga y'omuntu omuwe ssente. Tajja ttuuka. Tajja ttuuka. Kati soreke jangu mama. Wetukuwa transport. Musobola okugenda naye n'omutuusa. Ne mutuusa ne ndinye tokota ne nkoma w'enkamba. Wakubuliro ene ekirungi. Nze ne nkuwa mawulire amatuufu. Tino mwana atuuse. Uno mama we yogera naye tuli waka. Mga mwana uno. Katudde wali tuyiye. Ekizibu weekiri. Omusajja amuwadde olubuto tamanyi waabwe. Singa agende waabwe n'azaalirayo omwana agenda muzzaawa kubanga oyo ali ku muziga gya ssenguka ssaawa yonna. Oyo kati mwana we. Omwana waabwe nzi yenna aba wa mukyala. Omwana talina taata ddala. Omwana yamanyi taata omutuufu. Wagamba nti nno n'ono yamupasula opasuza eri. Olubuto lwagirako omusajja yajjamu. Yalujjamu. Ama tugende tufune tutuula tutuuke ku nzikiriziganya. Omukyalo ono atutwalire Sharon paka Mbale. Watuukayo tujja kumunoonya tulabe biki ebivuddeyo. SBF Media kwoli. Ewa bagenda mubuulire kati saawa zino abasajja. Okay, aliko SBF Media bino betusobedde naye tubale tusazeewo nga nti ku Monday tugenda kulaba oba tusobola okumuzzaayo kati gwe ali eyo tuwe ku magezi ngwita ku simu eri ku screen yo. Omwana tumuzzeeyo Embale tunatugenda ku Monday twajja kuba tumaze okufuna solution. Era kyemutugamba mmwe nga abawagizi baffe abaweerezi baffe kyetujja okugenderako. So commentingako ku essimu direct ku simu eri ku screen tubeerenga tukwasaganyizaamu okubeera nga obulamu bwa Sharon bulina okutambula mu maaso. Yes, ali lubuto abadde mu bufumbo oba akyali mu bufumbo naye obulamu bwo bulina okutambula mu maaso. Omukyalo ono yankubira essimu olw'ensonga gy'eraba. By the way, kyava ku kyokutubira ku ssimu. Namulaba nga asibira kikomando ate nga ngamba ali mufumbo. Omufumbo talya mmere eyo yabali abatambula butambuzi talina wa kusula. Nendaba nga alya kikomando wa 5 buli lunaku. Nenkwatira ekisa ne mubuuza n'emyaka gye ng'entiisa ate nga ali mu bufumbo. Nenyingira ne wasula nga tenjagaliza kitegeera nendaba nga ali mu buzibu bw'amaanyi efyusha ya gyonoona etumusalira amagezi bukyali tusazeewo muzaayo ku mikono gya maama we ayongere okwetegereza ebintu walaba nekiddako mu maaso ekinayamba bulamu bwe wadde ali lubuto si nsonga teyeeraliikirira naye tunoonya future ej'amaaso abeere nga
obulamu bwe bukyuka. Okay, tugenda kusooka tukuzeeyo ewa supermarket tumuwe ebiragiro akutukuumireko naye wetugenda tugenda supermarket tetugenda mutwala ku mmandi kuba wana kiza tugenda mumujjako ayinza omuyisa obubi wetugenda tomugamba nti tugenda kukutwala tumugaye twesotinze abeere naawe alina okukulabirira kati fe tujja kujja buzimmande tukutwale. Okay, sharing akatambi kano like nga kisinga obukulu lekawo comment yo ng'otuwa ku magezi otugenda okuwandulingamu ensonga eno naffe etusukkulumyeko naye aho tugusa ensonga eno egenda kubeera nga yo egguka omalu ali ku kamera nga bulijjo ze muzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya. Kwagaliza naye wekalakasa nnyo. Kati ekiriwo supermarket gye tugenze tutuddemu ne twegeyageyamu omukyalo ono tugenda gya tumukulekera naye natukakasa teri kuddamu mukuba omukyala mukumi ddala nga mukyalawo naye saagala naye addemu gakutambala mu magezi alina okumpisanga omusajja akati sooka omuwe biki wagala kukolera emirimu gye. Siminako kizibu kyonna babanga buli kimu kituusa bulungi tambisa mu maaso nga wenjagala byakola ayabikole bisangewo kyemugamba nti kino sikyagala kibe kyekyo saagala kirala nze wendi omulabirira nga wotugabe nti obadde okyamwagala mukyalawo mwagala. Okay, ndowooza ensonga oziwulidde bulungi omukulu supermarket ye agaye mukyala we akyamwagala ate era ye ali ready okubeera nga amulabirira netugamba nti agira abeera naye bw'otuwulirira nti yadde omukubyeko luyi otumunonera ne ku polisi ne tukutwala tukiriziganyizza bwe kiri tekuddamu mukuba muteeseganye ng'abantu era banzidamu nantawaanya olw'okuba nti ki awo nze naye ebyange naye byo bikomyawo samuleta mukuba naye samuleta antulugunye sagala mutulugunye sagala antulugunye. Okay, ndowooza ensonga zonna oziwulidde agwa munnange ali ku SB4 Media tweyanziza okubeera nga otugoberedde naye nga wano we tubadde tubadde mu nsonga z'amaka naye sofa tukomyawo tulabe ate ekigenda okubeera nga kiddako omala kwakoze ku kamera nga bulijjo ze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya. SB4 Media tuggusa ensonga sharing akatambi kano.